Mukama tusasire mbiso mwenyi wange ganene uri kanisa ya Uganda uri abana ba Katonda babula abana abanonye Katonda abana abanonye amazima nekati. Pastor Kayanja, I did not say all of this because I gave you decency. And I'm not defaming you in doing this. I am only correcting the wrong that you just told your congregation. This week on Monday, I was telling people, as for over 3-4 years, there was a gentleman who was often continuously talking about Miracle Center. That one you see, like the name of Job Morris. That is the phone of the pastor there in West. He's the one who uses that number. That is the plotting. Bitabuse second world war wakati wa Pastor Kayanja ne Pastor Senyonga mu buto anti Olutalo lwabisiyaga mabega kawo Pastor Kayanja bavude ngamulumiriza nti munanga avuga empanka era abantu abayisase bulungi abana mero gende eyo kale kwegamba basumba bangi abenja olwavude nga bayingiramu omuli Bishop Kiganda ne Pastor Bujingo yavayo namutegeeza nti vayo ogambe ensi mu bigambo byo obokosa luzungu obokosa lulimi ki lwonna lwowulira ng'oli confident nalwo ojja otegeeza ensi nti munnange toligge munnaye Pastor Senyonga yavuddeyo n'agamba Pastor Kayanja nti munnange era okusinziira ku maaka oba ziyita enkwagulo zebamulako zebalaba ku private parts ze kiraga nti munnange ebintu ebikolwa binabadde nga bikola era ababiri bano bagenda mu maaso n'okwerumaaluma Olutalo terujja kugwa kubanga abasumba bakyabiyingira mutwe tukyali awo nga Pastor Mondo yeewuuyo nga naye aggose n'abayita abaana n'agamba babiri bano bavudde mu ky'omwoyo Olutalo balwana lwa mubiri mu kifo ky'okubanga abantu bana babiri kubanga buli omu alina endiga z'asumba buli omu alina abagoberezi be mu kifo ky'okuvaayo badde ku mutimbagano we blasting ng'ate ono Pastor Kayanja agambibwa mbu ali okuba nti ali ebisiyaga naye alina kyaki gy'asumba kino kirekawo abasumba nga bo n'endiga ze basumba n'okubanga bavaayo ku katuuti ne babeera nga bawa obujulizi ng'ate bo bennyini tebalidinga by example. Pastor Mondo bingi byatangaazizaamuko naye nga luno Olutalo tujjukire mabega kawo olubadde lukatinze fire ngera abantu bangi mwebuuza ki ekigenda mu maaso tujjukira ali bu video bwali butambula olw'abavubuka bavayo okulumiriza Pastor Kayanja okubanga yabasiyaga era nga tannavaayo kubanga akola official statement ye okushikiriza oba kigana ngate abasumba oba public kino kyenyini kye demandinga video ngenda kubanga njikuwa nawo ogerabireko kubanga bingi nnyo bimaze okuva last year nga abantu bano beerumanga n'okuva abantu bavayo kubanga balumiriza Pastor Kayanja okubasiyaga n'ebigenda mu maaso era nga abasumba bangi abalokole mubuddeyo kubanga mukumamu entalo mwe bennyini ne mubeera nga mwerwanyisa mwe bennyini ba religious leaders mulemye okulidinga by example kino simanyi bakirekawo abantu b'omwoyo n'ensi yennyini spiritual realm kanso kamba videos na mwerabireko tuyongere nzize kwogera naye sigenda kwogera manya g'abantu kubanga ndi musajja mukulu ntegeera nnyo okusinga be mulowooza nti bakulu era bemulaba ku TV ne ku radio mulowooza nti bakulu nnyo naye njagala mbategeeze nti tulina ababbebi mu kyaki myaka gyegyo naye nga bato nnyo naye mwekambe buuzi mwatandikira mu mwoyo kate mbalidde mu mubiri abantu ababanga n'ensonga ku muntu ne mumusabira abantu ababanga n'ekintu nga mukiwudde ku muntu ne mugera ne munoonya Mukama ku lulwe kati musazeewo okufuuka ng'abayaaye ku TV ekituuti kya Mukama n'amafuta mubisudde kale muswadde shame on you mulwana ng'Abamisiri mulwana ng'abavubuka abato mulwana ng'abantu abatalina decency name mwewozaako laba mugenze mu kooti be mwandisumbye kati basalirawo ekituufu ekyokukola be mwandibadde muwabula abanamateeka n'abalamuzi nga baana bamab'omwoyo kati saawa zino bebalamula abantu betiisa bataata ng'abuulira ekyokukola
mugenda maaso gaabwe ne mwana obujulizi mwagwa bino byenjogera njogera n'abantu ab'omwoyo era biri musumba biri nabbi biri apooso gotowulira mu ntalo zino manya bumanya nti omuntu oyo mukulu ke kabonera akasookera ddala si lwakubanga nti abantu bano tebayita mu bizibu si lwakubanga abantu bano tebayita mu ataaka naye mwe kanisa musazeyo kugivuga kugitwala eyo kambabulire confusion gye mulina olunaku lwaleero mulabika ng'abasajja bakulu mulina n'envi ng'ezange mukuze naye byemukola bya kibbebi mwewoza ku bituuti mbegayidde bituuti mubiveeko mukolezi press conference mugendeyo mu ddungu oba mu hoteri gye mukolera biconference byammwe bimwagala naye mwagwa ne bemusaako emikono mu nsi ey'omwoyo balwana entalo eza finance ez'amaka ez'ebizibu mbabuulira that's why your churches era gweomukkiriza mpulira gwe asabira eyo gy'osabira pasita wo lwabeera mu ntalo ng'ali awo ali mu kusosonkereza abasumba banne manya nti tolina mukisa gw'ofuna nzize gw'okulabula funa kyaki endala oba ofune n'eyo gye basosonkereza yandibanga erime ekyama kuba teri gwe balwanyisa nga taliko mulamwa nzirayo ku kigambo kiri ekituuti kya mukama mukisazeewo kukifuula personal political problematic wars abaana be mwandibadde mulungamya kitalo ekkanisa ya yesu mugifudde ekintu kirala yesu ekkanisa gye yafiirira mutaddemu personal problem zammwe omwoyo adduse mukama tusaasire mbisa obwenyi wange nga nene olw'ekkanisa ya uganda olw'abaana ba katonda ababula abaana abanoonya katonda baana abanoonya amazima naye kati bulira bye bababuulira abasajja